Kadama TV bakadama abamu bagende buwarabu ne babeera nga batandika okufuna endwadde ze bateetegekedde. Mu ndwadde ezo mwe muli okufuna endwadde za pressure, sukaali, okuzimbazimba n'okubeera ng'omuntu ofuna obulwadde bwa kamunguluze. Naye obulwadde bwa kamunguluze buno nabagamba butera nnyo okubeera ng'omuntu otandise okubeera ng'olina pressure etandika obutandisi n'obeera nga owulira kamunguluze, n'okubeera ng'omuntu okendedde mu musaayi. Kakati kadama ono gwe tulina bamuyita patient nga agamba nti yalwala era nga bemulabaawo agamba mulwadde yazimbazimba amagulu nga bemugalaba, abantu ngamu ne feesi ye agamba ku makya akeera ng'ezimbye. Mulina okumanya nti waliwo n'obulwadde obwekwetakula. Obulwadde buno obwekwetakula oluusi butera okubeera weather ng'ekyuseemu, n'obeera ng'omubiri gukusiiwa n'obeera nga eva weetakula. So endwadde nnyingi nnyo era zireetebwa ebintu bya njawulo. Omuntu n'obeerawo ng'ekikuluma tokimanyi naye ng'owulira mu butuufu teweetegeera. Ate nga baboosi jjukira mu contract bagamba be balina otujjanjaba naye baboosi oluusi tebatujjanjaba. Obulwadde obwo oyinza okwesanga ng'ono patient nga nansigo, waliwo n'obulwadde bw'ensigo buleetera okuzimba. Omuntu ng'oli mulwadde ensigo n'otandika okubeera ng'ozimbazimba. Patience asaba buyambi era agamba omuntu yenna alina obuyambi agezeeko okubeera nga amuyamba wamu ne famire ye bwe bajja okubeera nga bakwasaganyiza. Katumuwulirize patient. Amannya gange nze aliho Patience nva Ntungamo, nayitira mu kampuni y'e Hala nga nzijja eno Saudi. Bwe natuuka eno Saudi ninkola emyezi 2.5 kati awo ninfuna obulwadde. Kati wengambira wano mmazeyo emyezi 5, 2.5 nga ndi mulwadde sifuna bujjanjabi naye mbeera mbi, nnyisa bubi, amagulu gazimbye, feesi ku makya eba ezimbye yonna nnene, kale na appetite siyina, simanyi kale omuntu yenna asobola kulaba vidiyo eno anyambe banfune obujjanjabi nzire Uganda ngende mu ddwaliro abantu bange beetegese okuntwala mu ddwaliro kuba nabagambako. Amazina gange ninye aliho Patience nindiga Ntungamo, nkalabira omu kampuni ya Hala okuyita Saudi. Kata hindi Saudi ndi omulwire tinkubasa kukola kandi amaani mumakye munonga. Nzimbire ebigere, omutima omunda nigwehuuba, feesi neeba ezimbire, tiina kinkubasa kwekolera. Kuyaba kinaba ninshaba okugaruka omuka abantu bange bakantungira obuyambi. Amazina ninye aliho Patience, taata Bishanga Fenhansi, Karukuru Gangoma.